n'osituka n'ogenda. Nze nakulenze nze mpa order nti mukagenda omugagga takwagala. Ate n'agira agatama. Nze nakulese nze alagira nti genda. Ogenda muwana beesimuleeta wa. Oti. Towulira Grace. Yabana kino neereetedde kiki. Nkugambye omugagga takusiimya okyatudde. Wonna obumudisa agatama. Mukama wange nzikiriza nkubireyo omu yekesi mwajje. Ono togenda kumalako naye. Ekisooka ennaku nnyingi gy'ayina. N'ekyokubiri tawuliriza. Jackie. Wangi mukama wange. Nalowoozezza nti wantegedde. Nakutegedde mukama wange naye nalabika abuzeemu. Kanfunireyo omulala. Kubanga ono. Naye Jackie. Kiki Grace? Ofa kinange. Tewale? Jackie ngonjogeredde ebigambo biyitirivu. Mbyoge. Nkoze ensobi. Nkoze ensobi. Nze kyenjogedde kale olaba nyenza olaba nga kitandise otakinga interest. Ndaba kiringa ekigenda okwagala. Ate nga nange mpulira amazima nkyagala. Jackie ebigambo by'oyogedde obijjukira bulungi. Bijjukira. Naye sikikoze mu bubi. Naye olowooza kikiina gye kiraga. Kisobola kijja kugoba olaba ekyani ayinza okyagala. Kaakati kigenda kudda. Gwe wampitidde ki ng'okimanyi nti oli omuntu omwagala? Wampitidde ki? Nga mwagala? Nze ekyakumpisizza. Kale, kumuteeka awe. Kale amazima g'omwagala naye ye kanjagala. Okimanyi nti toyagaliza? Ate nandi kuyise nga saagaliza? Kwebyo ebigambo by'ogambye omuntu oyo okakasa onjagaliza. Nkwagaliza. Grace, tolidde byakulya? Kitegeeza ki? Bya ssente zo. Omanye ebbeeyi yabyo wano. Gw'obiguze? Era kinkana nze abiguze kuba nze ayogera. Nze ayogera eri omugagga nti sasula kino nakiri. Kitegeeza osoose nabbikwatamu nga simanyi. Ogwo omuze sigulina. Sinnagufuna. Ku bigambo by'oyogedde tosobola kubanga toguyina. Naye kale Grace. Gwe kumiikiriza agenda kulira. Nze mwagala naye tanjagala. Ko gwe konkuba amagi. Sina amagi genkubye kale mbadde njogera mazima. Naye era twale tulina okinyeenya-nyeenyamu wetu. Ntutakiraga nti nno taawa nnyo. Nti nno kyakabi nnyo. Kasuubire nti by'obadde ogenda okumugamba ng'oli wabbali obimugambye wendi. Byonna mbiwulidde tewaliwo ky'ogenda kuddamu mmugamba. Anti ate kati awe wandinjagalidde kuba sigeya. Byonna mugambye amazima temuli banaku. Gye nnakujja simanyiyo. Naye ng'ebyo osobola okubigamba mu maaso g'omuntu agenda okwagala munne. Kati golaba takwagadde. Anjagadde biki ng'obadde ongoba naye? Ate nze kati bwe nkugobye yoolaba byakugobye. Mpe essimu yange. Essimu yo yiyo omukyala. Naye kwate kuba ogende kati. Saagala kulaba ku kifo kino. Saagala nakulaba ngo omulingirizaako wali kuba ogenda mwetega gwe nkumanyi. Genda va wano. Saagala kuddamu kulaba n'essimu yo ngikuwadde. Togeza n'omunoonya omuwe enamba y'essimu nkwegayiridde. Nze nakuleese nze ayogera nze kamala byonna nze kabitandika nze kabiggala kati mbiggadde omusajja tolina ne mu kifo kino sikulabawo. Kiki? Harriet. Kiki? Omanyi nsi enejjudde ebyewooza. Ate kiki ekituuseewo leero? Omanyi omuntu gwe twandibadde tulabirako omuntu alinga nze kwati kugwa abeera taatawo nenze kunzabira nga jjajja wange. Kugwa baaki? Jjajja wange. Kunze? Mbeera muzzukulu. Kweganze ndi mukulu nnyo wano. Wakuzaala naye nze mbeera muzzukulu. Kale maama tugende maaso. Naye gwe kiki akoze eki? Oba bukadde oba butaagaliza. Ayina embeera gy'ataddewo
etali ya buntu kunze etali ya muntu ate the fact that nti omuntu tukola naye gwe Harriet tuyinza obeera omusanyufu nga banzigyeko uniform kisinziira kisinziira lwaki simanyi bayinza oba bakwongerayo ku level ndala nga bakugjimu tebanyongeddeeyo ndi awo stagnant naye nga bangambye soka otuwe apron eyo nga tebakubulidde ensonga okimanyi muzeyi Ssemwanga musanyufu nnyo olw'okuba Kiviiri agyeko Sadala uniform bagimugyeko ate tutyo yes wano n'abiŋŋamba abadde asena amazina bwe gamba ng'asaakanya nansaba oba waliwo non-alcoholic champagne ati tanywa mwenge omumanyi nanga naye Ssemwanga lwayaguvaako ya zuukira luli Kiviiri oba yali amukutte nago nangamba ayagalayo oba ka champagne tamanyi nakyogera nangamba ayagala there is need for celebration nemubuuza what is the occasion Sadala bamugyeko uniform nemugamba bagiwadde gwe nti nedda nti naye ali very happy ensonga emusanyusa nti Sadala yatwewaanirako nnyo kabagimugyeko okimanyi nti Sadala asukka excuse me Sadala atama ayitawo yandibadde akoma yes ayina empisa embi ayina olugamba akola kina akola kiri kabagimugyeko Harriet tongamba you're thinking the same way nga muzeyi muzeyi ye nga yasukka naye ku side yange Sadala atama Sadala waliwo byakola n'olyanga Kiviiri wano mutuufu kamugyeko uniform Harriet nze wano nga ntera okuwalabula nga bakasitoma bakutumye by'otamanyi n'ojja n'obimbuza nga sikwa tonjagalizangako banzije mu service nakugambe wali nga tutandika nti kisinziira naye omusajja Sadala gw'olabika tonnaba kumwetegereza bulungi Sadala atama Sadala byakola olumu biyitawo nze nyina ekikyamu oba gwe ne muzeyi Ssemwanga kuba we mbanga mwate mugasa obwongo mugamba itiizoke bagimuggyeko ate nga nze ndaba waliwo obuzibu kubanga olaba emyaka gya muzeyi Ssemwanga se yandibadde muntu wano nga yaweereza emmere kasoma n'amutuma kasoda ajja kamugwako bw'akalundawo emmere ojjukira gye yatandikira agikwatemu kasoma atere agimulekere simanya muzeyi talya bubi simanya ndya bulungi egyo emyaka gya muzeyi Ssemwanga gye gyandibadde mu saaviisi ekya muzeyi Ssemwanga kirala naye bw'otunuulira Sadala gwendabyeko gwenkozeeko naye Sadala no Harriet you're missing out the point maybe ensonga lwaki muzeeyi ebintu abiraba bulala lwansonga ebintu byakola alina kubeera nga retirinze alina gye yazimba asolooza nyumba z'abapangisa alina biiki asolooza busuulu muzeeyi Ssemwanga buli akadi walina obanga asolooza ati kati omuntu alina kubeerawo kyobulamu obuntu bwe buti obutono bumulayika afuna akasajja ku mutima muzeeyi ayinza obba emyaka gye mikulu naye ensonga ya Sadala ndala ku ya muzeeyi njagala ontegeere Florence ndala muzeeyi ye mukulu ebintu byakola kale bisobola otama omuntu yenna ngolaba muntu mukulu mu myaka gye tulina mulabirako nga bwe wagambe naye Sadala alina empisa embi si gwe waŋŋambye muzeeyi bwe yagenze ku kasitoma yakoze ati abeera mu kuyomba buyombi ne bakasitoma bamutuma kino ayagala ki kasitoma najja ayagala service nasooka nambuza enkuba eyeetonya nga kitalo omuntu we yafedde omwaka oguwedde nga kitalo mutusinza ki n'ageraawo engero omuntu oba zimanyi oba tazima anti I think you're getting the point ensonga nti engeri gy'akola that is why yandibadde ebintu bisinga abyesonyiwa kasitoma najja njagala kino kakati kozi amanya go gwani oli wa kika ki ova ku mutala ki ani akulira ekika jukira muzeeyi yasookera mu kutunda kitongole service ensonga yange ya Sadala ogitegedde no jja kujja yongera ogitegedde you have a problem nedda sibu ate ngenda gamba Sadala nti buli wano byomu yasanyuse nti bamugyeko uniform kati ofaashi bye twogerako olugambo empisa embi nze sina lugambo he's just presentable bellboy nga Sadala kasitoma najja na bellboy yamukwatirako luggage nga ali very smart nga Sadala nga ali very professional ne bw'oba ggwe Sadala uniform tagiwadde kitiibwa ye point yange ensonga lwaki bagenda gimuggyako talina mpisa uniform teyagitegeera tuve wano mukama waffe agenda gira tuve wano kyekyo Harriet omanye ayinza okundoka Jackie. Manyi mukama wange. Ekituufu nakugambye tonnantegeera ate ng'era ddala tonnantegeera. Kutegeera taata. No. Wanzije ku mirimu gyange nga ndi busy. N'ontwala. Naye ng'ontwala ompaanidde. Nga buli kimu bw'okyogedde, bw'okoze biki, nakubuziza ebibuuzo byange wano. Olabika tuwabitutte nga nsonga. Kati ontuusizza ku muwala ate ggwe omu atandika okwekyusa n'obikola bw'oti. Don't you think you're wasting my time? Nedda. Kati ogaana mungi. Mukama wange, walina kyotalaba. Mukama wange sinze nakusuubiza.
wabiŋŋambako nti nkuleetera abakyala nze kennyini nze neeyama era nkituukiriza ne ndeeta omuwala naye neetegereza nnyo naye wano wojjidde nzemu ne mwetegereza. Kati biki byeweetegereza by'oteetegereza luli ng'osalawo okumulonda n'omuleeta olwaleero? Nti omuntu tosobola kumulabirawo naye nze bw'oze bw'oti ne mulaba fe abakazi tulabira wala mmwe temumanyi nze mutunulidde ne mulaba ng'omukazi mubbi muyaaye mu kumpani. Now who is going to pay the bills? Bagenda sala ku musala. Mukama wange ebyo tebyalimu. Era nakugambye bulungi omuwala muwadde ebyokulya alikulya era ogenda bisasula n'okikkiriza. Anti era bw'ontuusiza era gw'omulabye obubiibwe n'osobola okumusitula n'okola ki? Wange mbadde nnyamba ggwe. By the way, gwe tumulabye nga yenna akwatirira yenna atandise okukuweweta akwetunuuliza yeemoola nzaawentiriddemu abo abawala gye mbajja bazibu. Wabadde oyagala akole ki? Bw'oba amaze omugamba by'omugambye oyinza n'okubeera gwe omugaye bw'entuuka atandika okwemola. Ekyo saakimugambyeko mbye namutendese. Saakimugambyeko. Ng'omukyala yenna olw'obuvunaanyizibwa omusajja bw'ajja gy'oli mupya tonnamulaba sooka weeganyemu sooka weerage weekanasule naye kyo kigonze bugonzi. Kati nga nze ategeera kagezimu ne mmanya kino kina kikibala ku mukama wange. Mukama wange nkwegayiridde nze n'obwona ntuma abawala 10 ngenda kubaleeta naye kkiriza lwo ne gwe nkubidde essimu ali mu kubajja kati. Nanti nzijukira bw'obadde onkima wano waŋŋambye buli kimu mmaze okukyogera kisigalidde ggwe simanyi kola biki gw'omanyi obadde obyogera. Kati obadde omusuubira nti ye atuule nga wamaze okumugamba byonna. Anabadde musuubi gyagenda kwessaamu kiraasi akwewulirireko. Lekeraawo kyemba nkugamba siri nnyo mu bwangu okitegedde siri mu bwangu bwakufuna mukazi oba bwakunoonya mukyala. Take your time noonya omukazi omutuufu. There are so many questions ennakubuuzizza wano gwe n'okitwala ng'ebitali serious but that is what I'm looking for. I need a quality woman. Okay? Omukazi agenda okungattako. Okay? Kakati mukama wange agenda kugatta kati akuzimbira hoteli endala obe na 2-3 akwongereko ku matama oba kwongere ku lubuto. Naye namwe abantu mutuleka ate temukutama totukooya. Jackie, nakuganya okunninyirira. Okay? Nti nandi naggwe obinsokoola. Kati oleeta ebitasoboka mbintu ebisoboka. Gwe okola funa omukazi nga yasoma, omukazi nga mulungi era ng'asobola ng'ategeera kye bayita okukola. Sikugambye nti okungattako olubuto simanyi nja kugoba ku mulimu wano. Okay? Kati waliwo gwe nkubidde essimu ajja. Naye oyo ye namwetegereza okuva Kagere paka Kaviri. Lwakuba nti kale ono nasoose ne muleeta nga bw'onoogamba era nti ekirungi kye kisembayo tebatera soosa kirungi mu maaso. Era buli lwolabanga ekintu kyonna nga kiri nnyo mu maaso manya ekyo kibi. Ekirungi bakikwekakokko. Kakati yajja ogenda mwagala. Okay. Kansubire nti si bye bino. Bino biwedde gano majani. Teeka majani kumata gali mata. Stop wasting my time. Okay? Ate n'ekyokubiri making sure nti kino ekigambo kikoma mu baani muffe babiri. Bagamba babiri bakola ki? Babimira. Ate abasatu? Basatu. Okole ensobi. Nze bamta kinanjo kyankimizi. Ngenda kubimira. Mukama wange ajja. Olutuuka ebyokulya bamuwe. Obaka champagne anywa nako muweerezi. Mama wange toba mukopi nnyo bino byansi. Haram. Jakura. Sadala. Mukama wange ova mu kabuyonjo weteewuluza. Kuba wano ntuddewo akaseera kagenderedde naye mu kabuyonjo ng'olwayo. Yandiba capati zeweekatankire enkya n'eggulo oba ezisiba olubuto. Gwe buuza abaddu ba Allah aziya ku ddaako. Kusooka ne lwesiba n'osumuluka ku 6 n'osooka olabayo leke. Naye kati naawe kuba otuula wano neweefundikira ne baleeta akokulya n'okasaanyaawo, akokunywa n'okasaanyaawo,
Achovola abosituka boti n'ogendayo. Abakulindiridde ofulumeyo yakigwako. Sadala otandise n'okumpimira obudde bwe nina okumala emmanju eyo. Weetaayise emmanju oba osulayo gw'omanyi. Naye gwe tulaba nti kati munninyiridde nnyo ekisusse. Kati ekyokugambako emmanju sebo kyekikuwayina. Kati sebo ombalira n'obudde eyamazeyo eddakiika bwe ziti tubanga ozanyedde ku bintu byange omanyi sikyakwesiga ggwe neesiga okuva luwasaze eddiro n'obeera sayidi eri nze yakuleeta n'onvaamu. Kaakati nno waalabye omuntu atategeera bigenda mu maaso, omuntu omuwutta ekiwutta omanye ekiwottonono sina kiwuttonono naye ndowooza omuwumba tuutu ye kiviiri. Sadala oli mulalu kiviiri era nga bwolira nti biviiri tategeera kigenda mu maaso. gwe wagenza owaana wano ng'ozina amazina tumwagala nnyo kiviiri waffe. Anti omuntu bw'omutegeera ate omumanya. Kiviiri talina makulu era Landstar saawa yonna ndaba ng'eseebengerera lwa kiviiri. Lindako osobola okukkiriza nti bantu mmwe mugenda kunsuula eddalu ddakiika emu owaanya omuntu ate weekyusiza olimbega. Nze sikwekyusa ndi saidiyo. Balina bye bakutumye kati nkugambye ndi mabegawo oba waliyo kaki oba waliyo ki nze ndi mabegawo sivaayo. Yogera ekikuleese. Omanyi kiviiri okukawaŋŋamula mbw'ayagala kunzigyamu kyambalo kino ana era nga bw'okyewuunyiza bwekyewuunyiza ne muviire nga tutegeeraganye. Omanyi okugamba mbu ayagenda kunyambula ekyambalo kino mbu naye akikole ki mbu naye akyambale. lwaki ayagala kufuuka asikaali. Nkimubuuzizza nga tanyega akanula maaso gy'oli nti bagitaddeko kiso. Lindako nina kyesitegera bulungi. Kitegeere omukulu ayagala neeyambula ekyambalo yafuuka asikaali ndowooza gojje ku kya maneja. ndowooza okitegeera. Kati omuntu nguuyo atarizoninga omuntu atatunulira wala atafokasinga ali awo tumwagazaaki kiviiri atuviiri woteri bwe bayakugenda mu maaso. Kati agambye atya? Agambye nti kyangu nebyaŋŋambye sibiwuliriza. Ne mugamba gwe sikulinaamu future kangende eriwowe omwagalwa wange mukwano gw'abangi. Ani mwagalwawo? Wanjagadde ddi Sadala okuggyako okunkiina obukenyi ku buzina bwagenza ozino wano engeri gye wannangidde wano osobola otya okugamba nti no ndi anti njagala nkubuulire ako omuntu si kante nti we yakaabidde jju ne leero omuntu oteeka okubanga embeera ekola ki otunulira embeera n'oga nti kati ono yalina future kati gwe olina future y'ekifo kino gwe olina vision beyara waffe omulungi omuyooyo oti naye kati kankugambeyo kino naye oli mukwata mpola ebintu bikwata bulungi omukulembeze omutuufu yeggwe Sadala naye omulala aba yakugobye aba yakubyedde akabalangulo ku mutwe naye gwe olaba tuseka tumwenya batuletererako okulya ono alya n'oli alya mwana kyali awo nga tonnayita kyakulya ssebo. Njagala ompuliriza bulungi. Nze bwe nnabadde nkugamba ku nsonga za Sadala oyo engeri gy'ampisizaamu kiviiri sorry omanyi mpunga muntabudde mmwe bantu mmwe bwe nakugamba wano ku nsonga za kiviiri engeri gyantadde ku payroll tewanziramu ng'ondaga nti oli ki nga ndowooza alimu omulamwa kaakati emmwanyi gye weesigaye etabamu mulamwa kiviiri talina mulamwa. Tuwuliriza mpulira bwe wanneegobaako ku olwo nakutegeera. kati labayo omuntu yenna bwakunaabira mu maaso gwe munaabire mu kirevu kati kiviiri talina makulu talina ungamba otya neeyambule era mugambye okujjako nga ngenda kuweereza bwereere buswa nyimirire ku geeti wali nga ntunudde mu kkubo ndaba omuntu anaakyama wano woteeri eba egenzi nze nkikubuulira kakati njagala tutegere kino gwe saa zino ekikuluma kya kwambula uniform kyeyambula naawe tolina nze bwe nayogera ensonga yange ey'okuba nti payroll bantadde ku payroll nze mukama wammwe nagikuwakulako nokyagiriko kati oli free kati olya butaala mbadde nteesa kola ebibyo nkola ebyange woteeri egwa kola ebibyo ne kiviiriwo woteeri egwa kiviiri si wange tomumpa mpozi mulekere ggwe